ono Godfather yageze n'agamba ne abasajja bakolera okusanyusa abakazi mbwane yabanyiza wakalabye nga ne Godfather nga ina obukyayi ku bakazi bamukola ki muganda wange omukazi ofuna ekizibu n'akikola n'okyayira ne kati Godfather mutuufu oba yagaana otubuulira bamunyiza ki era kituufu ate nze sisobola boogerera nga Godfather bwakola ki abafunamu buzibu Godfather bwayogera ku basiteepu abazaala abaana be bate bano basingle mothers tayagala abasajja n'okulooza Godfather talifunayo mwana muwala n'azaala kati nze olaba lwaki sisobola kwogera ku basingle mothers bubi anti nange nina abaana abawala musobola okukyanga ate nze nafuna single mother wange wa myaka 14 yali muto muwala wange yazaala omwana simanyi taata we muzina yo myaka 8 nze sobola buuza mwana muntu yamufunisa lubuto nga nange ananfunisa omusajja omukulu nzirawo nga mubuuza ani yakufunisa olubuto omanye ki kandi batuka ebintu bibiri tebabyegaana ebiriwa omwana oyo n'afa ekika kye kimanya omwana oyo n'akula ekika kye kimanya kandi nsobola okubuuza omwana wange nti ani yakufunisa olubuto nange njagala banfunise nti mumpitire Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Omayiba abagamba musanga bye mukola. Naye bannange tekisoboka tosanga nsobola okulaba bino ebisambi ne sisituka. Tosobola kati bino si byeru waliwo ebyeru nga byeru. Simanyi wabitaddeko ate munange nze nakyaba amawulire banoonya ekyo kyennyini kati Mzeei kingonya wacho my sting energy drink ka power kalinga kakucharginga katonyo kache sawa zo ate oba woli naye mukama katonda era gamba aba pepusi bankolera akanga kaliko akafaananyi kange oba wagidde nnyo nze ngula kakatoni kalamba ne kabeera mu mmotoka nogenda ng'onywako stingi ogyeko omunanasi stingi yaddako okumpoomera n'omunanasi ogwagala guno oguli loko guno gwe bafumba ne bateekamu amajaani sukaali si gwegwo oguli loko kugambe batya nga boolaba kati walaji wa Kasese loko gun bane anto Luganda kati ebyo webityo nate bino gwe n'omunywa mpola munaye Mzeei toyina munywa nnyo sting banziika bunyaka siganye bakuziika bunyaka Mzeei nawe ino okuwangala kola walabya Yvonne chakachaka nakusanyusa njagala otuuke mu myaka 6 Mzeei ng'otambula bulungi nga akati nze ndi mulamu numa bibiri njala na mukwano Byebyoka ebikuluma ate nina ekinuma ekirala mukwano gukuluma kwano gukuluma n'olya n'ettooke n'olimira nga erigaana ng'ogyandinywekherezaako mata ekyageza tuleke nga abasajja abakaaba nga tugatuga babakaabira era nze kaabe mukazi kaabe musajja bwe musanga ekimuluma mukwano mukwatirwako ennaku mukwano oguluma ne kiro ne zigenda ng'otunula by the way oyogedde nange waliwo wena omukwano gwannuma nze namala myaka 2 nga sinadda ngulu kyampaye omwezi gumu naye bambi ne kati gwe musajja abasajja omukwano gwaluma batya like ng'omuntu omuwadde ebintu byonna atakuwa ng'omuntu ate ogwo teguba mukwano buba busungu naye bino mwagalana omuntu n'akukyayira wakati awo owulira obunyenyenkule mu matu ng'obunyenyenkule Mzeei wasitudde olutalo n'omusajja w'abandi
simanya ye sheke simanya ndi simanya yali omusajja ng'omuli bubi musajja ki ono ye sheke yandize simanyi nze ntera omulabawo ng'ayogera ebintu bye bambi naye wagambye ogenda muwalana mpaka bw'aligenda mu keesi ate Mzeei bajje nalinya sirimanyi naye ntera omulaba ng'ayogera ebintu awo sigenda kulima bw'ogamba yeseeka nnako yoyo seeka nnako naye bulijjo mulaba obuntu bwe butambula yagamba okunkuba nange nengende waggolola n'antendeka kati maachi yaddize nize maachi mugenda kwekuba Mzeei bange bagenda kukubirayo bambadde nsaba tokikola ku buno obunene bagenda kukubirayo umanyi ekibeera mu ringi Mzeei omuntu akubaza ngiramu katini wama tumirako mukwano gwange S David ku kiddeeka kumiraawo Sekyole David ogamba otya ekyuma kyemwanyi kigamba kitya amafuta gagamba ki edduuka liri litya S David ku kiddeeka kumiraawo gyebala emirimu oyo tugenda naye wakatikkiro mugenda wakatikkiro ne S David oyo alina edduuka ku kiddeeka kumira alina amafuta n'ekyuma kyemwanyi tugenda ffenna bambi utumiddeko ogamba mubenda agamba ki gyebala emirimu Katikkiro alina byeyageddawo bambi nansanyusa mbwe yagambye nti ng'agamba abavubuka nenti netega nti olina nawo abaana abato bw'oba onoonya omukazi yagedde buntu bungi nagabavubuka muba onoonya omusajja tofa ku bunyama tofa ye ne sente teyazogeddeko ye yagambye noonya omusajja nga ye tagenda kutya kugenda w'abazadde bo kituufu naye nze nga okusinga ngamba okusooka kale kunze kugenda ebintu gye bikyuse Mzeei sente ze zisooka abazadde bijje ye yagambye ate bazadde anti bazadde omuntu aba akusasudde andi akati be yabadde ayogerako bavubuka kati gwe toyagala bavubuka oyagala musajja njagala musajja kati gw'olina omuntu omwagalako ssente naye waliyo abavubuka waliwo enjawulo yagambye bavubuka sigwe naye bannaye ndabye naawe Mzeei kale abavubuka yade tagamba gwe kale abavubuka abo niwe kimanyi naffe mu myaka gyaffe era mwaliwo naye gyabayitako naye olaba okimanyi ne kati ffe tubeetegedde eno sikisi paakers oba fo ne wanu paaka tubalindidde eno ffe mutulinze ate tujja baagala tewali kyakola mwatwepaakirangako luli kati tuba tuladde eno kati abavubuka naye ate ennaku zino n'abavubuka ennaku zino nabo bali ku ssente okimanyi Mzeei ate jiga gwalina n'abaana abalimu eyo gundi emyaka egyo okimanyi nabo banoonya ssente abavubuka ezo paaka se ez'okwagala bakazi ez'okugenda like mu relationship yena akusabirawo ssente oli omufunyeko abavubuka bakuula bo bakuula abavubuka naye nze tebankuulangako era wonsabira ssente nga naye wali ofunyeko omusajja n'akusaba ssente bali beekaza bakabeezibu baby mbate mbusimanyambu mbadde ndi wano nga mbadde simanyamba up country naye mba amafuta agawedde mbadde zibompereza emitwe up country yewa up country katugambe nga ggulu oba wa ngayagala omwezi ng'emitwalo 5 eggulu aba yanonyeeyo ki nga talina mafuta mbuno mbusimanyambu obambu abadde asuubira ssente naye tebamuweereza agenda zifuna nkya nayagala se bamuweereze ssente naye ngamba nze nkubula nga mwayagalana nga mwekwana nga mwakatandika n'okwekwana kyova olaba oluusi nkubuuza Mzeei mbaga nakatandika wadde kale ki nakatandika okweyagala n'omusajja ntandika ddi omusaba ssente omusajja tebamusaba ssente yennyini ayiya n'akuwa waliwo abatagaba Mzeei naye oyo ate oba odiringa naye waaki ku myaka gyo tolina diringa na musajja atagenda kuwa ssente kituufu oli ku budde bwa kawungeezi kati Mzeei baŋŋambye Katonda yakukola ki okimanyi first of all Katonda yakukuumye okutuuka ku gino emyaka obeera ku luguudo buli kanaka akukuumye akuumye abaana bo mukazi wo akujje mu abaana bange yamutwala yatwala ku mwana omu mutabani wange wamukulu kati abantu kye batamanyi Katonda gwe baagala mpaane ampisiza mu bingi ng'ate bibi kati abantu abamu beekuumira mu ddinaayo Mzeei ayogedde oluzungu ddinaayo abantu abasinga beekuumira mu ddinaayo naye nze mbeera ku origino nze mu bulamu bw'ensi mu myaka 50 gye nnina
amazima ga Katonda sisobola kubanga apezaamu afu emyezi 6 nga gassanyu nga ndigasse gyonna nga gassanyu tegibeerawo siweza myezi 6 nga gassanyu ennaku 108 naye Mzeei naawe ni wanga temukyagala myezi 6 nga jassa mu myaka 50 kujjeko afu ya mwaka nze sigiwezaako kati nno nze kankubulira ennaku ze naakasinga osanyuka nzimanyi mu bukulu bwange eno olunaku lwenkyasinza okusanyuka ate nasanyuka simanyi bw'otasanyuka simanyi lwe lunaku lwe nafuna omulimu ogw'okukola nyamukoddomi wange Lubega gunfunidde nentwala obutebe nembutunda obutebe 12 nga basiringi 12 nga 2 gange mwaka kyogo lwali lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu 1987 oli lwerabira olunaku olwaddako nga nsanyuse lwali lunaku lwa 6 nga 12 omwezi ogw'omwenda 1987 nazo nno nsanyuka anti ndi muzibala wano naye lunaku olwaddako nga 6 January 1990 nafuna omulimu wa Sepiriya Kaddu bannange 99 olunaku olwaddako nga 2 omwezi ogwokuna 9 luli ngambye 9 nalwo 6 ogwokubiri 9 nga 2 ogwokuna 9 nenziramu okusanyuka ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri 9 lwe nagula ekibanja kyendiko ekimanyi birundi ng'ena olunaku olwaddako nakakasa nti nsanyuse nnyo lwali lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 4 omwezi ogusooka January 1997 January ku lw'omukaaga nga 4 January 1997 olwo nasanyuka nnyo era olunaku olwaddako zaali ennaku z'omwezi 12 lunaku lwa Sande mwaka gwa 1997 oli mutuufu ennaku ozijjukira olunaku lw'enkakasa nasanyuka ennyo ennaku z'omwezi nga 4 nga 8 ogwokuna njukirira lwali lwakuna omwaka 1998 ne bazaala omwana wange asooka olwaddako gaali ennaku z'omwezi 3 January balinaku lwa bbalaza mwaka 2021 ne baali banzaalira omwana omulenzi mutabani wange yafa olunaku olwaddako oba luli mu maaso luli mabega ate lwali lwakutaano nga 27 omwezi ogw'omunaana 1999 abazadde omwana asinga okunfaanana muwala buleezi muwala amutanna kitende bangi si banno baabi ati olunaku olwaddako lwali lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2007 nagula pikipiki meeti nawo n'osanyuka olunaku lwenkyasinze nga nsanyuka bituufu nga tebiriiko wadde agamba lwali lunaku lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana 2019 kyekyaliwo ko kaakati ekyaliwo kye kino olunaku olwo lwali lwakutaano
nga waliwo omukyala bamuyita Noweerina Nakatudde. Noweerina Nakatudde amanya gawuli mwana wa jjajja wange Eriyabu Musoke Eriyabu Musoke tano wa Zakariya Kakonge. Zakariya Kakonge yazaala jjajja wange Eseeri Nakibuuka. Kati Eriyabu Musoke ye yali muto wa jjajja wange Eseeri Nakibuuka. Emmoloka yafudde emipiira yafiiridde wano mu Ndise kamalize wano nkubire emmoloka yafiiridde wano ku Lubigi. Kakati ku lunaku lw'okutaano nga 25 kuzza emabega. Ku lwokutaano nga 25 mwezi ogwokutaano 1909 mu lutwe wa jjajja wange Erunaida Nalunkuuma. Nalunkuuma yali yafa naye nga yafa eno mu 83. Kakati tumwabiza olumbe ku lwokutaano ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 1909. Kati tulina famire ya jjajja wange jjajja Nalunkuuma ow'Emmanja mu famire ya mwami Miti Emmanja. Bagagga nnyo. Mu bugagga bwabwe bantu balamu. Kuliko Kayongo, kuliko Male, kuliko Namale, waliwo bambi n'eyakafa ennaku ezo. Era oyo jjajja oyo ow'Emmanja oyo jjajja Miti ye Kamadi Miti. Jjajja Kamadi Miti yafa 15 Desemba 1975. Kati famire ye gye bazaalamu jjajja abazaala famire ye jjajja wange Eseeri Nakibuuka mutowe amwana abasembayo obuto gye yafumbirwa. Jjajja wange kitaawe abazaala yafiirwa mu lutalo lw'e Butaleeba abaana 37. Nga bwe yabazaala bafiira mu lutalo 37. Era jjajja wange yaddamu oyo taata wange azaala jjajja wange oyo yaddamu zaala omwana we yasooka nga abali bafudde 1919 n'azaala Eseeri Nakibuuka. Bw'obadde oyogerako Eseeri Nakibuuka jjajja wange. Kakati n'addako n'azaala Erunaida Nakiyingi n'amuzaala 1921. N'addako n'azaala oyo jjajja wange Eriyabu Musoke Sebakula mu 1923. N'ajja azaala jjajja Nalunkuuma mu 1927. Kati jjajja Nalunkuuma n'afumbirwa omusajja avuga takisi Kamadi Miti Emmanja. Ati Kamadi Miti mu kuvuga takisi yaweerera abaana be. Abaana be omu ku bo n'abeera managing director wa Kooko. Kati oyo taata wange mwerabidde erinnya naye ye yeeyita Miti Junior. Taata wange nkutumiddeko kati abeera mu Amerika. Kati abantu bali nga balina obuntu bulamu. Nejjukira nnyabo ono bamuzaala yo eri omu jjajja wange baba azaala abaana 3. Eseeri Nakibuuka Nalunkuuma ne gundi manyanga Nakiyingi ne jjajja wange Eriyabu. Omwana wa jjajja wange Eriya oyo senga jjajja bwe yafa jjajja Erunaida yali teyazaala mwana. Kati nga taata jjajja owange Eseeri Nakibuuka yazaala abaana 3. Kati ng'ono jjajja ye yazaala ow'Emmanja. Kati abaana bali kitaabwe bwe yafa bonna baabeera n'ono jjajjange maama waabwe ne bamwagala nnyo. Kati nga buli ekituuka mu kika kyabwe ekika kya Nnyabooli babeerawo nnyo naye nga babbeeyi nnyo. Era olaba ne bw'obeera wali e Buloba n'ogamba ŋŋenda Emmanja bakubuuza mu bagagga
kutegeera ati ewawe nkujira era wenjagala okumanya essanyu lwaki ogamba essanyu kaakati tugenda mu lumbe okwabya olwa jjejja Lunayida nga bw'omanyi beera na jjejja ensi yatugabana tutunula bwe tutyo kati abaana b'oyo abajjejja abo ab'emmanja babuuza maama waabwe oneesa eri obeera wa abagamba mbeera Bulemeezi biki kati bano bataata bamugamba lwaki omwana ono tomuwa taata we nojja obeera wa emmanja ne muganda wo jjajja abagamba omwami wange simukola ki simuta kakati nga babeera awo jjajja nga ajja ngamba olaba abaana bali baagala nkuleke ng'anyiiga kakati ng'ebbanga liyita okuva 1909 otuuka 1900 okutuuka 2019 giba emyaka 29 kakati jjajja ng'afa mwaka gwa 9 mugumu nga 24 ogw'ekkumi tebajja kuba tebaamanya balina kwanga baamanya tebaamanya oba baamanya simanyi tebajja kuzira kati mu kika kya jjajja omuntu eyasobola okujja anoonye sengaawe ye Noweerina Nakatudde yoyo gwoyogeddeko yafa baawe bamitanga Mzeei Magala ng'abeera Ndogge akati jjajja oyo bw'afa yalaama omuziika mu ssuuka zokka n'omuteerayo omufaliso afa 2017 jjajja oyo ayagala mufaliso n'amasuuka ati 2019 ku Lwokutaano nga 10 twali kusula mu lumbe lwe kakati nali naakagula kawundo nga ya myezi ebiri nga emmotoka eriko kitegeera abasookerwako kitegeera naye ngenda mu famire erimu abagagga abangi nga basayide egi bonna beddira kkobe baba bakabazzi miti nedda wa mwami miti kamaadi miti emmanja manya baali bagagga bafuna obugagga n'obuntu bulamu balina okujja okwabya olumbe maama waabwe oyo oba ensonga yali ayita maama waabwe senga kwe mu Buganda abamaama wo aliko olwo alinamu obusente bwange miliyoni yange mu mmotoka oba emu kitundu kawundeeteke na bweti myezi ebiri kuba nagigulanga 6 lwali lwakuna nga 6 olwokuna ogw'omukaaga 2019 nenjinonayo nga ku Lwokutaano nga 7 munnange bali bataata baali batuuse dda nakeera okuva eruweero njagala ngende misana bakulabe bataata bange bandabe ati bwe ntuuka nga buli mmotoka eriwo bali bamanyi nnyiniyo bali bataata bagagga nkitegeera kakati balaba kawunda ekola ki paakinga nvaamu nali nsaza akawalaata kange bulungi kakati bwe nvaamu bataata jjukira bo babeera eno miryango bababuuza kino tewali batadde awo emmeeza nga ngenda mbeetyebekamu batunuzaamu olubuto kakati okugedda balina olubuto 2019 ate nze nkoze na bukozi olimba naawe nze nkoze bukozi akati nga ndiwawo ebiboozi tunyumya nga banyumya bondooza bwe balabanga oba mugagga munnaabwe nabye nga ntandika obabuuza jjajja Nakigozi aluwa kati Nakigozi mwana wa jjajja oli eyafa gwe baabiza olumbe nga baŋŋamba Nakigozi ali eyo manju ne mbabuuza jjajja Godoni azze Godoni yebba wa Nakigozi
ye Gordon Center mwana wa mwami Kabanda munange takati ku muntu gwe bali balowooza ayitawo obuyisi ngate tebamusubira kubanga amanyi Nakigozi ne Kabanda amanyanga ne Center mu Gordon ne bambuza gwaluwa mbagamba nze mama wa Mweseri Nakibuuka mumumanyi nti ye era nababuza mama wa Mweseri Nakibuuka mumumanyi ono yafiire Luweero konze eyo omuzukulu mutabani wa mmwe gwe yabeeranga ne gwe bayita Magala anti bafiire eyo mu lutalo ne magamba nedda tetwafa nze Magala ne beewuunya bagamba ogambye ki byo Magala ne bampa obudde nanga abomanya abagagga tebadda bya advance kunyumya bunyumya Luweero ali atya okola mulimu ki obudde obwo nali nsobola buveera Kenya okola mulimu ki biki nange biri saabi bagamba nasirika kati n'ekirala abantu eri family bannanga tolina bwoba kwegamba lwaki ogijeregerera bantu balamu babeererawo family y'abendiga eyo ey'ekikonge olwo olunaku nasanyuka nnyo natuulako mu bagagga naabo bampadde obudde bulungi nnyo n'ekitiibwa kati kale bampa obudde era ne bagamba obufennu tubadde bakuleetere ki nayitawo abantu abasiika ebibumba ne bandeetera ate nze abali okulya omumanyi nali nawuze katenti kange nakana akafaliso ke bapikamu nange ng'omugagga olunaku olwo lwanyumira olwo olunaku lwe lwali fuulu pageti y'okweyagalako olwo sirirwerabira naye nakyogedde kinsanyusiza nti n'abagagga tebadda reverse so omwavu yajjukira ebyemabega byonna nali mbijjukira naye nga anti ennaku byo tekuva ku mutima naye bo nga balina kino kitambula bataata bange abaana ba mwami Kamaadi miti emmanja mbatumiddeko bannange muli mutya ate Mzeei akati Katonda gwe baagala nsiime nnyo nze ninako omwami gwe mmalina mukwano gwange okuva nga ndi mwana ng'asoma esitu ng'alina emmotoka abeera Luweero naguno guliko mukwano gwange oyo taddanga advance esitu yagisoma 9 ndoozanga mugumu so olinga agamba Katonda si wa bwenkanya wadde kati mpozi abo bba bagamba nti mwenkanya yabakolera obwenkanya naye nze n'akatono akalungi ke balaba kafunye ku mbeera nga yampaka kafunidde mu bugubi obusembayo akalungi bo ke balaba naye kasaba gamba obulamu bwe bugagga Mzeei anti ate Uganda nsi njavu eri mu mirambo ate omuntu akukigamba aba tategeera nti obulamu bwe bugagga ng'ate Uganda eri ku nsi eziri ku disiti y'ensi enjavu togamba baabala mirambo mu ggwanika oba naffe abalamu baatubala mpulidde abo abantu babo bakukudaalira ti obulamu bwe bugagga Uganda erimu mirambo gyokka tokimanyi nti Uganda nsi njavu era buna abaavu mwe bali bangi erimu mirambo naho abantu batule obugagga busigala bugagga obw'essente n'ebw'ebintu si bulamu waliwo omulamu omwavu alina essanyu kati oli mu mbeera y'abaavu waliwo n'akasajja ke nalabye teri mugagga atalina bizibu gwe omwavu bikubule mwobeere nabyo n'omugagga olwo abantu babo bakolerera ki singa obugagga bwe busingamu ebizibu singa tetukyakola okitegeera nze nange osobola okunnimba ng'obulamu bwe bugagga ku ddiru ki bagamba nti oba toli mulwadde weyagala koyinza okoyina ssente munnange eriyo omwavu omugagga omulwadde atusinga emirembe nedda Mzeei anti mwe mulowooza buli lumbe waliwo olumbe lwakolera abagagga bokka kansa aluma ali mu nju ey'essubi n'aluma asuula ekkolo n'aluma n'ali emuyenga mwegumya bwegumya togambe Munyakateriye yalwala kansa
oba terwala sirimu eyo neeyisa y'abaavu kwegumira ku bagagga z'obugagga mbwagala ne bwe mba namumalamu emyaka 5 obwagala nze mbwagala ngutegedde era abaavu bagamba abaavu tebeebaka nze nkubuulira ne weebaayo ssente nga ziŋŋaana kwebaka ogenda zaagala wangi gwe omwavu ofunege weebaka ng'omwana taasome tonina nakyewalidde omugagga alina ne sukulu fiizi eyasasudde omwaka tolina mukwano gwange twalina abaana abo ffenna nga tuli ku lubiri owange bamugoba emirundi 3 ng'owe yeetamwa bwetamwa singa kale nange bangoba sukulu nga waayo za mwaka mulamba naye atuuka okubula otulo nze neebaka taata nakasinde nkutumiddeko wamu bantu kusudiya bantu obusuugu bamanyi n'obwavu bwe buluma abo obwavu buluma nno banaye weetamwa nze mukubuulira teri mu nsi ng'oggyeko kookolo sukaali teri kyenkana bwavu kuluma abantu kye bazanyirako kye batamanyi baaba obwavu buluma ate oli mutuufu bwavu buluma n'osiiwuuka n'obeera nga tolina na bikwano teri asobola nakukubira ssimu ku lumbe gwe olutabula ku mbaga gw'ogitabula ku kika gw'otabula noba owanika totabula sooka oleke tuteese nga babajo ogenda tabula bw'ogenda gye bafumba ane muleke totabulanga bula muddeeyo eri naye omugagga babuuza mwami gundi tukuweeyo kaki otule neeri nga bakuleetera buleetezi abo bamanyi n'obwavu bwe boogera bwe bawaana muba bwagala nnyo nze nsobola n'okwogera ku bwavu ekirungi nze naliko omwolo nembeerako empunga byoya nembeerako omwavu nembeerako obulungi kati byonna obimanyi awo bwavu buluma fwe twalinako obwavu ng'awakane bw'otutuma ekyoya ky'enkoko tekiriiwo lwayite empunga byoya empunga byoya ng'omusawo naga aleeta enkoko onoonya kyoya obusawo Buganda n'akutuma enkoko n'owongayo ebyoya olw'okubba kwekyanaera ebiseeyo ozise kati gyebalegedera okubuuza bino ennaku zino bukyanga nti wayogera biri kati buli omu ennaku zino nina omusawo wange ebintu bya Katonda birwawo mugyeewo n'omusawo nze nina omusawo kati bala yafeze omuntu mbu yamugyeko 27 ne bagamba oyo omusawo gw'otugambako tebikola omulala mbu yabagambye mbuleeta ente 3 musawo wange ali eyewala alaka yadaavumiza munankole anti mbusimanya ente 3 naye nga tekuliko bigundi mayembe kati Kashumba yali ayawujuzi n'agamba mulina okweganga mwe muli awo mwegange Kashumba Franka Kashumba yatugamba mwegange negamba nange ebintu sibitege okweganga kyetaaga nte kyengamba okweganga si bya bulogologo zati zisibimu obulogo kyeki obulogo bino byessabo nengera nenkuloga munange naawe ogenda kuloga ekyaweza munetoweza myaka 5 nga toloze wallahi sisobola genda kusaba kuloga lwaki ndoga ngenda funa omusajja omugaga akubanja omwana amuhiya kyonseetu bamuhiya oluzungu ndolero amaraundi amuhiya byebyo kyeki amaraundi ndi wano wendi nate nze nenziza muki amuhiya nze ndi wano eyolekereko bikwataganye osaaga nosaaga amunda ati ogirabye ensomeseza kalike wabadde ogizeeyo nasomye obubi namula ati ogirabye ekoze kakati eryawo matuga mwensomera ovaliweno ngenda ginoonyako ekukozeemu amula ati kindagateni eri matuga naye ndabiridde bambi oluzungu kati ndokuba budinda oyogera ebikola boogambye ekigambo wayi nenkwewuunya ndinaayo nze subirangako mu ddinaayo nze noolaba obulamu bwange bubeera ku origino kirungi nze sifeekinga bulamu kisinga okutabanya noolaba nze sifeekinganga ku bulamu bukyamba mu nsi kirungi era obwange bubeerawo yobaani yankyalira nalina abagenyi ne tulya emmere nebagamba kwegaba byali bingi bo bamanyi omuntu bw'olya emmere olina kuliisa wuma kwegaba bingi baloza mbuno bw'olya bino ebisiikesiike bichipusi bikikudu mugagga kati nze sibangako bulamu bwa ddinaayo era bwe buba bwebwo buba bwebwo
Tumideko mukwano gwange Sulaimani Mukiibi mukama wange bosi wange webale emirimu. Kati jibadde nkubuuza ebintu buli amagama na musawo wange ali eno musawo wange ali ere mujje mbatwale omuntu yenna tafuula ngo omuntu nti musawo we ajja kumubba beera n'abasawo nga 8 ojoga be na musawo eno ne omusawo asamiza ate tagaba mikisa omusawo aloga kati doli ningo bado ina goyagala kuyoga ati tusobola musaba mukisa tebikwatagana fa abasawo tubanga na 10 nologira keno nogattako ono ogende oli mige nofunika nga goloze binoze waliwo kasalo kelala biyo omukazi ngagamba omusajja oyo yandoka nkoye ngenda nennoba negunkomyawo nennoba nga yakanobe mudengembe ku musajja nagamba yena muloga bamulisa kawulira akawulira okamanyi okateka mu mmere oli n'akali nabanga akulira nnyo ebintu byeddogoze bitya munange tobitya onootera lwaki ogamba natera okuloga banjagala bampe emikisa miki natera okuloga nga munange olaba mukama nsaba akulembera ofuneyo kalimu akalungi ofuneyo emboozi nga waliwo ayagala okulivula amazima ogenda kunkubira essimu ngambe Magala ali nsaaga naye mbadde nsaba omusali bubi tomanya abantu besinga okuloga muntu ayingirira mulimu gwa muntu tasaasula ofuna akalimu nga kewali oyagala okyali awo ne bagala gundi yayogedde bwati mukwano olina omumuloga oba oyagala oba toyagala zino essaawa ziwerekera luvannyuma nga waloze dda abantu bagamba ebintu bya Katonda birwawo osaba n'owira nga ebintu tebikutuka koze ng'ogenze wakakande byakakande bikolerawo tomutyera nga namulabe juzi abagundi bayo nga bali akati migati mulimu emikisa namwegiri nabbi Samweli kakande ebibyo bituufu byosina kubuusabuusa mbiwerako obujulizi nange olaba nasaasira olamu bwe tunoonya kuba bulungi nasaasira omukama nze mbadde saagala oyite ku sayidi mbi njaga mukama akumpeereyo omulimu nga mulungi wakati wakakola emyezi egi batandika okulwanisa ogenda kuloga nasaasira oba toyagala oba ojja kuloga nkubuulira nze nalinako omulimu wa mukama wange eyo kagimu nga batandise seyasoma biki nensooka ndoga abo ne banvaako manyi nze naloga nina emyaka 19 nga watandika oli muto nze ndudde mu bulogo anti ensi era kyova olaba Katonda gwe baagala twebaze byonna bye tufunye tubifunye mu bugobi kyekikuluma naye lewe mukama nange olekye newunya wali mukama balinga bo ebyabwe byangu naye ffe tubaddewo nze nazimba amaka ga mategula naye ne mmala nkunnyonnyola n'enzimba gye nagazimbamu abantu ogatuuka okugalaba onsaasira nebba abantu balaba bino ebiwedde ye nga tamanyi gy'ovudde nze ate singa Katonda ffenna yatukuumira oba wamu n'atusooloobyako katono nasaasira abantu bali bulungi bwe n'obuuza Katonda namukola ki omanyi nze nalina mukwano gwange nga musiraamu nnyo nga seeka yangamba nga ye tasobola kukaabira muntu afudde yafiirwa taata we ng'alina emyaka 82 seeka yakabira emyezi 2 n'alwaza mukazi w'emyaka egi agimala akaaba bamuwa n'akazindaalo n'atayogera kakati Katonda gwe mwagala tusiime tubambi abamu atukosezza saasira ffe tubonyeebonye mu nsi muno bintu bibonaabonya nenze mbonyeebonye kati Mzeei bino bye bagamba abamu nti nno abasikazi ennaku zino mbutwogera tuboggola tulinga abasajja si mukazi nti aboggola omuboggolako omuntu kwa butonde gy'abaayo erina mukwama wange bantabira bakiwanika yini ndobbi nambidde byanvumanga nga tannategeera nanvuma mu advance yakuvuma mu advance batya nga nvuma tamanyi oba nina omusango oba nina
Ngobani n'omusango basirina. Nga ye kya butonda avuma buvume. Avuma buvume. Bannange. Hajati mbonye yavuma. Tumindeko mukwano mukodomi wange Lubega George. Ne S David awo. Nebo ne mubende. Kuchidde kakumiro. Sebenayo gamu no mutogere bulungi n'abasajja tincho tuna babogolera olusi kiba kikula kya. Umuntu ngabogoka bubogose. Nze kankwe ekyokulabirako. Nekizibu omwana okunyiza ne mukuba. Nange kino kye wakyogera. Kati ate wali abantu nga ye mukubi. Bayendo tegerane ne gwakubita badde na musanga yakubye dda. Yakubye dda. Tekizibu okugamba nti nayomba n'omukazi twawukana. So oyomba. Era nze bw'oyomba. Nsobola kuyomba na muntu gwe mbadde naye. Ayi. Era bw'oyomba nkubuuza okooye kuba ngenda. N'ofuluma wakiri. Wana ogamba okooye n'ogenda n'okulema. Siyomba na muntu. Omukazi owange gwe mbadde naye. Ebenkimanya nti omukwano gugenderera. Siyomba. Ono Godfather yageze n'agamba nifu abasajja bakolera okusanyusa abakazi mbwane yabanyiza. Wakalabye. Nga ne Godfather nga ina obukyayi ku bakazi bamukola ki? Muganda wange omukazi ofuna ekizibu n'akikola. N'okyayira ne kati Godfather mutuufu. Oba yagana otubuulira bamuyiza ki? Era kituufu. Ate nze sisobola bogerera nga Godfather bwakola ki? Sabafunamu buzibu. Godfather bayogera ku basitepu abazaala abaana bate bano ba single mothers. Tayagala basajja. Nza n'okulooza Godfather talifunayo mwana muwala n'azaala. Kati nze olaba lwaki sisobola kwogera ku single mothers bubi. Anti nange nina abaana abawala. Kituufu. Osobola okukyanga ye ate nze nafuna single mother nga wa myaka 14. Yali muto. Muwala wange yazaala omwana simanyi taata we. Muzina yo myaka 8. Nze sobola buuza mwana muntu yamufunisa lubuto nga nange ananfunisa. Omusajja omukulu nzirawo nga mubuuza ani yakufunisa olubuto. Omanye ki kandi batugadde ebintu bibiri tebabyegaana. Ebiriwa. Omwana oyo n'afa. Ekika kye kimanya. Omwana oyo n'akula ekika kye kimanya. Kandi nsobola okubuuza omwana wange nti ani yakufunisa olubuto. Nange njagala banfunise ndi mumpitire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru omuntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Obubaka balina okumanya ekika kubanga abakazi balina kuzina basinga bazadde mu basajja tebamanyi gye bava tebamanyi mannya gaabwe tebamanyi. Nze nina ekibanja kye nagula ziikako bajjwa nze teri mwana wa muntu ajja zaala mu mwana wanze mbonkunoonya atoyana oyo mwana none tupakase abantu abakulya sente nga bwe bali olaba Katonda okusanyusa. Kati Godfather atuleke kati n'ofuna oyo n'omusanyusa era n'akubuuza ne yamunyiiza. Godfather bambi bamunyiiza. Naye nzikiriza abasajja temuli kute ne wejjiri bambi. Nze no Godfather omulaba. Ayogera nnyo ebintu ebiripoyi. Mu bintu nga byansonga. Ayogeza busungu. Nze njagala aboogere kubanga omuntu agweko ekiruyi bamunyiiza. Togamba ayogera bw'atyo ndi ngeta kimanyi nti bamunyiiza. Abuyogere. Kazi nabo. Tabyogere naye nesi buli mukazi nti abeera bw'atyo kubanga abasajja baliwo tuwa. Nange kisoboka. Kazi nga bamufunyemu emikisa emibi buli gw'ofuna mubi. Bebo abasajja batuuka essira nga buli n'akyawa abakazi naye nga yeebaka nabo naye nga abanyiiza abalumya. Nonna akumazeeyo akututuumu. Atera okujja wano obadde agala kufunira akanamba.
Nkyetaaga ekibanja omaze ofuna akaagulako oludda. Mzeei zonna tobaja osooka n'omusanyusasanyusaamu n'omwamu ku busente yeyo sayize ekkolera ate ekibanja akiryako oludda n'atakwagala. Bw'akiryako oludda n'akwagala nno sikale waliwo ekirya n'ataku nawugamba omukwano gwo tegubuuka kasana kujja lumu. ye mwabagenda ne mubaloga n'ogamba ngenda mumuloga tesobola kuloga muntu nedda abakazi abasajja abaloga teekamu ssente wamma sente tesobola kugenda kuloga nedda oteekamu ssente ogenda okulanga teekamu miliyoni 2 okoma ku 2 sisukka ezo ayo ziba tezimala Mzeei mukankubu kati oyo ng'oyo 10 eyo ate ezo nayo sisobola ziwa muntu nedda ate ne 2 omwayo omutoolatolako wa 2 lumu ne mugamba nsooka 2 bw'ozitoolako tazibala olwayo lumu ng'ate za bando k'ebiri awo ng'omusika aeriyo ng'olinda olinda omubanjizaawo naye Mzeei nawe ndirekaleka naawe wadde kale wangamba bya auto tobyagala bw'omweje emiliyoni 2 tugikuwa nokuyaya tutuule tunyumye anti era buzibire wano tugende gye tulaga tebaye gye tulaga naye munaku lumu ngana wadde miliyoni 2 mwana wange oba oluguddemu sivaawo kazibire siggwa agamba mpa ebintu byange mpa sente zange osirika nsirika ne muganda wange benkuwa miliyoni 2 nsawo za sementi 7 balira mu sementi olabedera nga bannange nze manyi buli byembala kati nguze emmotoka y'omusenyu oyogerawo ogenda nazirya noga sino tulakawezimba muganda wange ng'olaba agiridde naye bannange ne bw'omusisinkana olumu kale ne waliwo okubulirayo ate tusuubiza nengamba Mzeei ngenda olw'omukaaga luno naye lwakuba ekinyiiza abanyiigiramu Mzeei tonyiiga olidde ebbiri zange nkunyiigira ana tube mu lwali ogenda kunyiigira nikyambuzi masasi omusajja asobola okuwa miliyoni 2 n'ogaana nga wazikkiriza tazikuwadde bina kisiro bino nazikusindikira nga temwogedde ebyo birala oba musuubira kuwa sente meka omanyi kati waliwo Mzeei waliwo kyewayogera n'ogamba waliwo omuntu aŋŋamba nti anjaga nga ndabira ddala nnimba kati waliwo n'omuntu ajja n'ankwana nga ndaba tekiggwa sisobola naye nesooka mutunuulira kati wowa tompadde ssente kunsanyusa anti akutaddemu ebbiri zeezo ntono nnyo zirya mu lunaku lumu bagenda kuvuma mu lunaku lumu nasasira oba ennaku emiliyoni 2 oziriirawa nakaziba ennaku 2 omanyi shopping gyenkola shopping kirala teri shopping ng'ogimalawo olunaku kati kankubuulira nti kakatugambe oyinza ozimpeeza nga bali njagala makeup wange gwenkozesa wameka agwana mukakadde makeup kyeki makeup bino bitwekubako oteekako ebizigo ebipya bigwera mukakadde oluusi ate temutulimba nnyo sikulimba katolaba enviiri zaffe zikati ng'ovudde ku zidde zange zino za 2.23 waliwo enviiri nga zigwera mu bukadde 5 Mzeei ez'emiliyoni 5 zifaanana za human ngenda zikulaga oziraba zaba mpanvu bweziti human hair maama miliyoni 5 n'ogenda okulaba n'ogamba omusajja n'anakuwa 2,000 n'ogamba asiba kuzaama amaana batanziza 5 ate olaba netuvaayo ata namugamba komawo eno tokaba mu 10 nasisuka za 2.5 kati okitegeera osaaga era nze bakyovala bagamba bannange weesimbe mu muntu gw'osobola anaye muganda wange mukadde obubiri nembukuba n'ogaana onkoze bubiri ompalana ekyobubiri nkuwalana waliwo oli ng'oyagala naye ng'egye sizanyanga nakuzaala nsobola ogenda mu depression
No gamba sente zange kale mbanenge nazikolamu ekintu. Ndaba musino tulaka y'omusenyu. Ndaba mwesauza sementi. Ndaba mu mutwalo gwa buloka. Ezimu ziba mpanvu bwezi nga zikoma ngeno ku mugongo bakabina. Nga ziringa ndaba mu mutwalo gwa buloka. Ng'olabira ddala sente ziridde. Ate nze kye nazuula bw'oba tozimba. Oli mwangu wakwana bakazi. N'olaba owaayo emitwalo 5. N'olaba tipa 2 ez'omusenyu oba kiswa. Naddala nga baganye. Nagulako omusenyu emmoloka ziri 6. Naye we naziyiwa abantu balowooza buliwo lwa miliyoni nga 10. Kakati nkubuulire. Tenga omusenyu guli mu miliyoni zooza. Osi nnyingi. Naye olw'okuba kintu kya muwendo. Buli omusenyu gusinga eno ennyumba obunene. Kati nkubuulira ebigambo bino. Omuntu naakulya miliyoni 2 n'atakwagala abakoze bubi. Kiba kikoze bubi. Haji Kazibu yatugambye mbuli musajja ayinayo omukazi amuwa emirembe. Muli musajja ayinayo omukazi eyo amuwa emirembe ngalinga agamba banabo ku bbali. Nze noolaba. Sina nnyo omukazi amalako mirembe sina ate agimalako. Agimpa. Yesimbye. Tesinza beekwasa. Kayishageza bw'okufuna n'olaba nga tanza okumalako emirembe wakiri omwego. Nze sirinda. Omwego wakano ove wano. Nze munnange awo siriiwo. Nti ngumiikirize. Ovaawo n'ogenda. Nze ndi mwangu nawakubulirayo. Budi bwangu wakubulirayo. Kati olwo yagambye mbu okuggyako gavumenti kyangu naye okugoba omukazi ewaka. Mbu kizibu naddala nga mayika. Gavumenti ajaawula eruwa. Eya Museveni eno. Eya Museveni. Yadde asaaga. Museveni omujja mu buyinza. Anti si kyangu. Ogobamu abakazi 3. Yabadde asaaga. Wagobaga abasajja. Ogobamu abakyala 3. Nkitegedde. Mbogobamu abakyala 3 mbu omukazi wala abakazi abalemera ewaka. Kituufu. Naye tayogera ku gavumenti ng'ayogera ku eno. Naona wange eno gavumenti ngumu. Era oli eyeesudiya nti agiwamba. Simanyi ngenda gikola kinyeveeko. Oba mu birooto ebiwedde. Birooto byo. Oli mutuufu. Olaba nze eno gavumenti buli muntu gwe mula nti ngenda agenda gisuula. Noera mutunuulire. Ng'olaba ddala amala budde. Wane tuli kuva kumaliriza wala omuntu yayogedde. Nti abasajja sibategeera. Ogeze mu kirabiro n'onaaba. N'olekayo bokisaayo. Nengera ndinaaba nenjoza akawale kange ak'omwoyo. Gwe buli woogenda n'obireka mu wiiki namba. Ate gwe lwaki tozooza engoyeza bbaawo? Anti yeebuuza lwaki gwe tozooza ate nze alina okuweza bokisaayo. Tuli bantu bakulu. Mzeei. Tuli bantu bakulu lwaki bakulu. Natuuka fumbirwa dinnamu. Ebintu byakyuka Mzeei. Nedda tebikyukanga. Teri musajja agenda mu nsonga muleke bikyusa. Tebikyukanga bye mwagala okwogerako. Mutale musajja agenda mu nsonga. Anti lwe baligenda mu nsonga nga tumanya byakyuka. Aye bannange Mzeei. Kati mba nnokoleza boxers. Mwami omulina omuwoleza olugoye lwo olumusooka ku ngulu naye bw'aba yasoose omwami okukoleza ezizo. N'omwami mpozi nanjoliza. Bawo nkitegeera. Obufumbo bwe butambula. Naye waliwo oli nga ye tayagala ayagala kifa akifugire mu sayidi emu. Si bwe kiba. Bufumbo obulaba bwangu nnyo. Omukumwe kwefuula atategeera nnyo. Wakyogera. Bwena okwefuula mu. Kasa weegeziwaliza mu bufumbo. Butereko n'ebbaayi. Obufumbo tebumanyi mugagga. Tebumanyi mwavu. Tebulimu yasoma. Tebulimu ataasoma. Obufumbo. Teri abumanyi ziringa ssente era nze sigenda mu musomo gwa ssente. Lwaki ate bakuyigiriza engeri gy'oyinza okusevingamu ssente. Kandi ne banka ate zirina ba akawuntanti zigwa.
naye bannange tuzagenda mu musomo gwa ssente nze Magala ate n'abamu abasomesa emisomo gya ssente nabo baavu ate badde oli mutuufu bafeza abantu babirabye bakaaba bu app obwo nga bateekamu ssente abo batuufu abantu balalu kikyotegeeza ati ssente omuntu bw'ozifuna aba agikazi bwe yagamba yamanyi bwe bakizikekkereza ng'omwana tanneesika kutegedde enewe sente zo si nnyangu maata baki omukeya service mate wati maata baki omukeya service Uganda Limited tugaba eddagala ery'ensimbu ejja omuntu ku mwenge amayirungi n'enjaga tuli ku simu 0774 790 M20 ya WhatsApp eri 0708 247 nga 11 Desemba tugenda sura mulombe lwa jjajja wa mukwano gwange nnyo Ssennyama David awo ensozi bbiri entegeeza mwami Abe Ssenyonga Mande Mukanga n'abantu b'okubyuma mwenna nga 11 Desemba omwaka guno tugenda sura mulombe lwa mwami David nentegeeza ne ku jjajja wange Fenekansi kali esuula Fenekansi bananga kasemba ye wange omusajja omukopi ntasooka kutumira ku taata wange Waddimba Sulaimani awe ekabuye ng'olabe n'abakubbe emmwanyi ekabuye gye bagigira oyita kasiiso n'obyonna obadde ogamba simanyi nabbimanya mbale ngamba omusajja omukopi ndegera ndono omusajja mukopi ne mukumbirwa oyo aba musajja muggulu omukopi butonde bwa muntu omuntu yenna nga yeddira lugave yeddira kobe yeddira fumbe omuntu yenna atali mulangira aba mukopi ogamba muggulu atavaako wadde 10 ebyo naye Mzeei wagamba ogaba ssente kati guli wanjawulo so togenda tulimba gwe toli mukopi nze ndi mukopi obuzaale bwange naye ogaba gwoyagala ogabira gwoyagala kati omukopi yono nga aba pepusi mumukolere sitingi ono ng'alimu sukaali mungi kyogamba sukali mutono abulamu anedda manene omanyi ebijiko ebirimu eyo gundi basamu bimeka baliwo yenga bateekako na bijiko biringa 6 ate bino ebinene olwo njagala 8 bananga aba pepusi sitingi ono munyogeremu kasukaali munywe bulungi nzaje etiwa sitingi kati mu ggwanga lyonna otambula ne box ya sitingi wona ye kati abantu gye baganira okunywa omwenge nanywamu kano aba pepusi munyongerere mu kasukaali akajiiko uyo kyegeza kati gwe ebyabbala mbyayogere tebyakulumya bala muyagambe ezi yagaye muno amabaala gatandika sawa yali serious andi omuganda yagamba n'alema ku kinene kwotandikira kyotegeeza mukama wange kansitule nze nsobola bw'ositula oyasa bwasa omwenge tebaguzanyiramu nate byetetewo etteekera basanga nga waggule sawa 9 bagenda bala talina tteeka lyateekawo palamenti yeteekawo amateeka eyo yabadde ndowooza ye abantu batidde buti ntino ki bagambye kakati babagamba balamu yakola amateeka ga Uganda balamu ayogera bwogezi kati alina genda mu palamenti naye ng'ate palamenti ababaka 529 balabika ate 5 bonna batamiivu ate omwenge gutumanako ne stress bana esinga atuleka n'atatawaana atusobera tajja kugenda mu maaso nami balamuleka abantu batamiire ebyabwe banywa ssente zaabwe tweyanziza Mzeei oyaganya ebinyeebwa naye oli wetwajja luli wali ebinyeebwa oyagala nnyo ebinyeebwa nekisa saagala kuleka lumonde n'omuwogo kalwaki toyagala lumonde namuwogo lumonde ate mulungi muwogo yantama ki akola ki akaluba nnyo nga nnyiiza alwakunyirira nze n'okunyirira ate Mzeei zingenda kulemerako nzi okulemera kuki newendiweze emyaka tofune musajja ate ogenda kukutuka amunange sibola ate abasajja bakutula omanyi stress ziri mu relationship mwagenda kumpa emirembe okimanyi Mzeei abakazi abasinga bakaddiye nakuwasa n'atume bannaate
nabalaba nantumeya kuwahanga nabadde naye jonno batufumba nera nasese nanga Mzeei Magala oyo asaaga maina akalungo kagenda okukolera obere nga jeeka ng'olowoozaako mulinze nantume jasitini ogamba otya muganda wange Abudumulasi je baleke emirimu Abudumulasi nyo ansanyusa bambi talina buzibu bamwogerako birungi byokka Abudumulasi muntu mulungi tegeza abasajja balya nnyo ebinyeebwa Mzeei ayagala nnyo ebinyeebwa lwakasitingi ngenda saba omukendeeze naye ebinyeebwa baba pepusi banyongeremu bakufuule brand ambassador nekirala banfule brand ambassador nekirala banyongeremu kasukali Mzeei ngenda kikudira nga tumaliza sukali si mulungi sukali onywako katono naye obuzibu mu kikopo nga kino oyagalamu ebijiiko nga 4-5 sukali tumunywedde bukulu kitegeera yego manyi nti nywedde sukali nga nina emyaka 2 watandika olina emyaka 2 kyekyo onywa sukali biri twafumbanga bikajjo nemubisa mu binika nemujjamu akakawoomerera kati nze ebintu byenywedde obukulu sukali ajja kwetabula mpola kwewuunya luli ne pizza yakulema pizza amboze pizza kyeki kyekiri ekintu kyebakikola muki babikola mu bintu olaba ne muwala okimanyi nti nno pizza muwogo ow'obulala ng'aliko ebijanjalo byakawuukuumi Mzeei nedda amazima ga Katonda muwogo ow'obulala nga ne muwogo n'ebijanja byakawuukuumi ebisinga okuwooma nedda bagenda kajjayo ambulira agudde Mzeei tewabitegera butegeezi pizza naye omanyi nti nga oli afumbye kayinja n'ayiwa amazzi emirundi 4 n'ayiwamu ebijanja n'ayiwako ebinyeebwa oba ebijanja bisinga pizza okuwooma so teyakuwoomerako yadde pizza ati waliwo pizza gye bateekako n'ennyama kungulu n'enkoko otegeera ne bakuba eyo cheese oyo anaanuuka n'olya nze sirabangayo kintu lwala nti nina omululu kyenja nga tekiwoomanga pizza pizza kati olaba muwogo kayinja omuyiweko ekinyoobwa nga bamuyiye bulungi amazzi omanyi kayinja twamufumbanga n'oyiwa amazzi emirundi 4 ogwokutaano n'oyiwamu ensigo za ffene asinga pizza okuwooma nange pizza tewooma kitegeeza ge oba ogenda awantu osaba by'omanyi ebya loko ntuuse wano ne bampa emmere oluwombo lw'ettooke mulimu doodo nga olya n'otanika supu ng'owulira obulamu bukomawo naye pizza kati akantu ka stadi yali akubuuza mu lwaki abasajja bookya gonja lwaki bagamba nga gonja omwokye osekanga gonja omwokye bagamba nti nno essanyu lya mwoki wa gonja akaagala akantu ke essanyu lya mwoki wa gonja abatannajja n'akuba mu ngalo kati olwokuba gonja we wamuteekanga booti nemabega enkoto yagwangamu kati bw'omugjayo bwoti n'akwokya n'okola bwoti nobeera ng'asanyuse ekyokubiri yagwanga mu vvu ne lijjira mu ngalo n'okola bwoti ne bagamba nti ono afunye essanyu lya mwoki wa gonja abatannajja n'akuba mu ngalo njogera Ana Mzeei tweyanziza nnyo kale munnange kati ogendagenda kukima sinoturakayo webale kubeera mukozi era nsaba nnyo mukama mpa omusajja nga mukozi banenako ate olinaonya omulala nze ali wano ku bakazi abatano nga ne muwala wange wuyo nga ne gwogati munnange oyo muwala wange olaba Mzeei oyo mwana wange naye waliwo yayisewo wali obwongo ne bugenda Mzeei nandi bwaba nze kuŋŋaana nensooka ndaba oli Mzeei engeri wagamba olina abakazi balinga 5 newetega nti olinayo omu nina ebbuba Mzeei mba njagala ng'oli wange nanti njagala bali banobe wama njagale bali banobe nina ebbuba
ate Mzeei nawe wagamba oyina ebbuba. Omukazi aba na bujja twaba na bbuba. Wama watugamba bujja. Naye ndooza bwa kitonde. Kale. Ssaabasajja Kabaka. Awangaale. Nsanga lya Mbogwe bamuwe mayiro akenda. Azizanyiremu. Afune n'amulinaana. Amiina. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.